السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Amanya Omar Sulaiman Kasule nga bulijjo Allah tumutendereza. Nanyini matenda amajjuvu akyatuwadde obulamu n'okusobola okuweereza kye tuba tusobodde. Tusaba Allah abeere nga atuwamu obulungi era akkiriza okulafuubana kwaffe. Omusomo gwaffe gwe tuli ku musomo ogw'obusika. Paati gye tuliko y'ey'omwana ow'obwenzi. Twebuuza, abafa omwana gw'ozadde mu makubo agatali ga busiraamu akusikira oba nedda? Naye nga tetunnatuuka ku kibuuzo ekyo, tusooka ne twebuuza omwana oyo yajja atya? Ekkubo lye yayitamu kkubo ki? Era baliyita batya? Kye tuliko olwaleero. Tuli ku musomo oguyitibwa nataiji wa athari zina ala alfardi wal mujtama. Ebibala ebiva mu buwufu bw'obwenzi eri buli kinnoomu n'ekkuŋŋaaniro ly'abantu okutwaliza awamu. Ekigambo kye tuli ku bwenzi nga bwo, so twabusoma taarifan ne tumanya amakulu gaabwo, wabula kye tuli ku obwenzi buleeta ki? Omuntu singa aba aleese omwana oyo ow'obwenzi gwe omulabidde awo, naye ze zimu ku results, the impacts ezireeta oba bye twandiise obuwufu bw'obwenzi bye buleeta. Bingi, si mwana yekka newankubadde nga gwe tulondobayo. Naam, atugamba wano musanniful kitaabi, muwandiisi w'ekitabo kye tugoberera ekyogera ku bwenzi n'omwana azaaliddwa mu mbeera efaananako bw'etyo. Agamba nti ekisookera ddala azina, kuba kye tuli ku bintu obwenzi bye buleeta. Agambye nti azina min almaasi allati tudkhilu nnaasi ila nnaari. Azina min almaasi allati tudkhilu nnaasa ila nnaari. Tewali kubuusabuusa, kubanga ddala obwenzi buno nsonga oba zambi erigenda okuyingiza abantu omuliro. Rawa Abi Hurairata radiyallahu anhu, Abu Huraira yatuleetera hadithi anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama su'ila an akthari ma yudkhilu nnaasa nnaari. Yabuuzibwa ku kintu ekigenda okusinga okuyingiza abantu omuliro. Faqaala, n'agamba alfammu walfarju. Yagamba ekigenda okuyingiza abantu omuliro gwe mumwa wamu n'obwereere bwabwe. Omumwa guno gukola ebintu bingi. Omumwa guli fammu kiri jeno, omumwa olugambo, okusedyusinga kiyite okuperereza. Omusajja abeera n'omumwa n'abeera ng'asobola okukwana omukyala n'amubuulira ebigambo ebimusikiriza, ebimusendasenda okukola obwenzi oba okugwa mu zambi eddala. Walfarju, n'obwereere obw'omusajja oba obw'omukyala. Kuba omukyala yeetaaga omusajja wamu n'omusajja okuba nga yeetaaga omukyala. So mu mbeera efaananako bw'etyo, bwe basangagana, oli ng'alina akalimi ke, kuba waliwo abeetenda n'okuba n'akalimi nti ye talina mukyala amulema, era ng'ayogera ebigambo byonna okutuusa omukyala ng'ayitise. Oba waliyo abakyala nga ye ayogera ebigambo ebyo byayogera nga bisedyusinga ne bireeta endowooza ebindowooza eri omulala omusajja okusukusa okuba nga bateeka okugenda mu bwenzi. Wajaa fi dhalika anna akthara asbaba shaqawa assarmadiyati aljamu baina hataini alkhaslataini. N'olwekyo wajaa fi dhalika, era mu hadithi eyo amakulu ekyajja ku mbeera efaananako bw'etyo, anna akthara asbaabi shaqawa, mazima ddala ensonga ezisinga okuleeta obwononefu oba zigenda okuleeta okwazirana assarmadiya, okwazirana n'okubonaabona okugenda okubeera ku muntu ebbanga lyonna. Aljamu baina hataini alkhaslataini, kwe kugatta wakati w'ebintu ebyo ebibiri, amakulu omumwa bye gukola nga bye twogeddeko, walfaruju, n'obwereere bye butuukiriza. Hadithi eyo gye twogedde ojja kugisanga mu kitabo kya Tirmidhi
kye bayita kitabul birri wassila, baabu ma jaa fi hisnul alkhulqi, mulyango gwogera ku mpisa ennungi. Era ojja kugenda gye tusanze wano nti omumwa oba ebintu ebyo ebibiri byolabye kye bayise alfamu walfarju, tugambye nti ebintu ebyo byensonga egenda okubeera ng'omuntu emuwangaaza ebbanga lyonna mu kwaziirana n'okubonaabona okwotagenda kuvaamu olw'ensonga singa aba yabikola byombiriri. Nammwe Abaganda mulina enjogera egamba nti olulimi lwo abamu bagamba omumwa gwo gwe gukununula. Amakulu okusinziira ku byoyogedde kitegeeza gusobola okukusuula mu buzibu oba okukununula mu mbeera efaanako bw'etyo. So ekyo yakinnyonnyola ayitibwa Sheikh Muhammad bun Abdirrahman bun Abdirrahim al-Mubarak Furi ye yannyonnyola ensonga efaananako bw'etyo. Ekyokubiri ekireetebwa obwenzi anti man zana yanzau nuura al-imaana minhu, man zana yunzau nuura al-imaana minhu, omuntu yenna bw'ayenda ekitangaala ky'obukkiriza ky'abadde alina kimuvaako. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, obujulizi ku nsonga eyo bye bigambo bya Abi Hurayra, anna Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama qaala, nti Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ayogera n'agamba, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, omuntu tayinza kwenda mu kaseera w'ayendera naaba ng'akyalina obukkiriza bwe. Hadithi eyo twagisomako era ojja gisanga mu Bukhari, mu sahihi Bukhari. So omuntu yenna buli lwayenda obukkiriza bumuvaako. Wa an ibn Abbas, hadithi eri endala ejjibwako ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Allah aseme ku bombiriri, yagamba sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wasallama yaqulu, nawulira omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba, man zana, omuntu yenna bw'akola obwenzi, naza'a Allahu nuura al-imaana min qalbihi, Allah subhanahu wa ta'ala amuggyako ekitangaala ky'obukkiriza mu mutima gwe, aba takyalina bukkiriza. Fa inshaa, bw'ayagala okitiibwa Allah, an yaruddahu ilayhi, okubanga akimuddiza, raddahu, asobola okubanga akimuddiza. Eyo nno hadithi yaleetebwa Ibn Hajar al-Asqalani mu kitabu kye mu kunnyonnyola Fathu Bari, Fathu Bari ala sharhi sahihi Muslim, ekitabu kya Fathu Bari we yali annyonnyola sahihi Muslim, ojja kisanga omujalladu ogw'e12 safha ey'enkaaga. Ebyo nno ebigambo byayogerwa nga bikakasa nti mazima omuntu okubeera ng'akoze obwenzi nsonga esobola okubeera ng'ate emuggisaako ekitangaala ky'obukkiriza bw'abadde alina. Ensonga eyokusatu eva ku bwenzi, azina min al-muhsan, omuntu yenna ayenda ng'ate mufumbo, omuntu yenna omwenzi ng'ate mufumbo, yuaddi ila istihlali wa hadiri damihi, omuntu yenna ayenda nga mufumbo, ensonga eye muleetera okubeera nga, kubanga bwe twalabye ekibonerezo ky'omwenzi bwe twakiraba emabega, mazima ddala obwenzi obwo busembereza omuntu oba buleetera omuntu okubeera nti omusaayi gwe gufuuse halaali okuyiibwa. Fala hurumata lidamihi, tewaliwo kiba kigaanisa muntu oyo kuttibwa, kubanga an Abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaala, Abdullahi mutabani wa Mas'ud yagamba nti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, atujuliza nti Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba, la yahillu dama mari'in muslimin, omuntu yenna oba omusiraamu yenna omusaayi gwe kiri haramu okubanga guyiibwa. Yashhadu an la ilaha illa Allah, naddala okusinga omuntu akkiriza nti tewali kisinzibwa mu biriwo byonna mu bisinzibwa okuggyako wekitiibwa Allah. Wa anni rasulallahi, era n'akakasa nti nze mazima ddala nze Muhammad ne mbaka wa Allah. Illa bi ihda thalathin, okuggyako singa waliwo ekimu ku zino ensonga essatu nga zituse ku muntu oyo, asobola okubanga mwana wattu omusaayi gwe gukkirizibwa okubanga guyiibwa, amakulu ngattibwa. Ekisookera ddala yakyoga nti athayyibu zaani, yaga nti omuntu yenna ayenda ng'ate mufumbo, ababikola tulina okwetunulamu. Wannafsu binnafsi, n'omuntu asse munne ng'amuttidde bwemage, amuttidde mu mbeera etakkirizibwa kuba nti amutta.
wattariku lidinihi almufariqu liljamaa, n'agamba n'omuntu yenna aba yawukanye ku ddiini ye, aba avudde ku mugendo amakulu alese agali awamu, omuntu oyo naye bw'atyo attibwa. Omuntu singa alutadda n'ava mu ddiini busiraamu nga bwe twalaba, fayustataabu thalatha marrat, n'abeera ng'akoowodde okumala emirundi 3 ennaku 3, idha lam yarji, bw'agaana yuqtalu, attibwa, wayuqaalu innahu yuhbas, era kigambibwa nti omuntu oyo asobola okusibwa okumala ennaku ezo, wabula ng'aliisibwa ate nga bw'anyeesebwa. Hadithi eyo gy'ogisanga mu Tirmidhi, Sunanu Tirmidhi, kitaabu addiyaati, ojja kugisanga mu kitabo kya Sunanu ekya hadithi ekya Imam at-Tirmidhi mu mulyango oguyitibwa oba mu kitabo ekiyitibwa addiyaati, penalties oba ebisasulwa ensobi eziba zikoleddwa. Fi babi majaa la yahillu damu mari muslim, ku kitabo oba ku mulyango ogwajja nga gunnyonnyola nti omusaayi gw'omusiraamu yenna tegukkirizibwa kubeera nga guyiibwa. N'olwekyo ensonga eyo gye tulabye ayongerako n'agamba Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ayogera Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi n'agamba nti sabilu zina sharru sabilun, yayongera ng'akkaatiriza n'agamba nti mazima eddala ekkubo ly'obwenzi omuntu aba alikutte liba kkubo bbi ddala, wamaqiilu ahliha wamuqiilu ahliha fil jahimi sharru maqiilun, n'olwekyo ate tekijja kkoba okuwabula kyakuwangaaza era kyakubukaaza eri abo abakikola, abantu abakola obwenzi oba abenzi bakubukaala bakufuna obubukaazi obukaalo obubi bwe bagenda okufuna mu muliro jahimu oba mu muliro, bagenda kuwangaalamu ebbanga lyonna, bagenda kubukaala mu muliro ate nga ddala mu butuufu tebagenda kufunayo emirembe, wabula bagenda kubeera mu bukaalo obubi olw'ebikolwa bye baakola. ومستقر أرواحهم في البرزخ ومستقر أرواحهم في البرزخ في التنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثم يعودون إلى موضعهم فهم هكذا إلى يوم القيامة. N'atakomoku n'ategeeza nti abantu bano abagenda okuba nga bafunye obuddiro obubi, mustaqarru arwahihim, bagenda kubeera mu kifo fil barzakh, mu bulamu bwabwe nga bamaze okuva mu nsi. Hayatul barzakh yutlaqu alaiha hayatul qabri, bwe bulamu obw'omuntaana nga bayingidde entaana zaabwe. Fi tannuuri, bagenda kubeera mu tanuuru nga bwe twalaba mu hadithi emabega, bagenda kubeera mu muzimbo ogwefaananyirizaako tanuuru minnaari, naye nga yazimbibwa mu muliro. Yaatihim lahbuha, ennimi zaagwo zigenda kuba nga zaakaayakana nga bwe zibasemberera, nga bwe zaaka zijja gye bali. Min tahtihim, nga ziva wansi, amakulu nga balinga bateereddwa ku kibani bakalirirwa. Fa idha atahumu lahbu, ennimi ezo buli lwe zijja bwe ziti dawdu, makulu bagenda kuba nga balaajana nga bakuba enduulu. Wartafa'u, era basituke nga bagezaako kwagala okusituka. Thumma ya'uduuna ila mawdi'ihim, oluvannyuma nga ate basituka ate ne bamala nga bwe bakomawo, nga bwe bazibwawo, tebalina gye balaga. Amakulu ennimi bwe zijja bwe zibookya nga balinga abakalirirwa obukalirirwa mu muliro. Bw'oba wali okawaliddeko ekyennyanja ekyo kye njogera okitegeera. Fahum hakadha ila yaumi alqiyama, abantu abo bakubeera mu mbeera eyo okutuukira ddala olunaku olw'enkomerero. Ekitabo ekyo yakinnyonnyola Ibn Qayyim al-Jawzi mu kitabo kye ekiyitibwa Rawdatul Muhibbiina, safha oba olupapula olw'352. Ekintu ekyokuna mu bumu ku buwufu oba embeera y'obwenzi byereeta, n'agamba nti wa min nataa'iji jarimati zina, mu bintu ebirala era oba results oba impacts oba ebibi oba ebintu byonna ebigwawo oluvannyuma lw'omuntu okwenda, agambye nti tankadu ala shakhsi hayatihi, mazima ddala obwenzi buno bukendeeza obulamu bw'omuntu. Tankadu ala shakhsin hayatihi, omuntu obulamu bwe bukendeera olw'obwenzi. Watufsidu alaihi dunyahu wa akhirahu, tekikoma okwo n'ensi ye, amakulu obulamu bwe obw'ensi n'obulamu bwe obw'enkomerero ne bubeera nga byonna bifaafaaganye. Taj'aluhu
fi nakdin daimin, ne bibeera nga buli ssaawa obwenzi obwo buteeka omuntu mu bukendeevu, bukukendeereza ddala. Oli ayinza okulaba nga atakendeera naye okendeera mu bingi. Wahum la yufaariq, omuntu oyo ebiseera ebisinga abeera tayawula. Omuntu oyo ebiseera ebisinga abeera tayawula. Tayawula ani gw'alina kukwana, tayawula ani gw'atalina kukwana. Ojja kusanga ng'abamu bagenda ne ku baana baabwe. Ojja kusanga ng'omuntu atuuka n'ekiseera olw'obwenzi obuyitiridde ng'alaba ne muwala we ne bwamutunulira bw'ati amulaba ng'omukyalo ow'ebbali, n'ayagalira naye yeegatte naye. Amakulu abeera tayawula. Wala yazaalu shabaha yutaariduhu, kubanga ddala obwagazi tebumuggwako omuntu oyo ebbanga lyonna, bubeera buli kaseera bumuvuga, bumulagira okukola ekintu ekyo. Wadararuha yulahiquhu hatta inda wafaatihi, n'obuzibu n'obubi bwafuna oba obuva mu bwenzi bugenda bugoberera omuntu oyo okutuusiza ddala lwaliyingira entaana ye, lwalituusibwako okufa kwe. Tasobola kubanga alekayo okufuna bubi buva ku bwenzi paka okutuuka ng'ayingidde entaana. Wa fi qabrihi fi wafaatihi wa fi qabrihi, mu bulamu bwe ne mu ntaana ye wakubifuna. Nagambye nti watatasababu fi zawaali sihati wal afiya, obwenzi obwo bw'olaba omuntu health ye bugimalawo, obulamu obw'omubiri, okubanga omulamu tolaba omulwadde wa siriimu bw'abeera, tolaba balwadde b'enziku bwe babeera, n'ebirwadde ebirala ebifaananako bwe bityo. Kubanga obwenzi buno ogenda okuŋŋanya buli kalwadde, gwe n'ogenda kuwona omukazi, n'ogenda kwoli, buli omu Allah alina bwe yamulunga bw'afaanana. Mulimu alina ebirwadde, mulimu alina ki, n'osombola buli kimu kyonna ne kibeera nga kikuŋŋaanira mu ggwe, anti tosobola kutuula wamu. So mu mbeera efaananako bw'etyo, obulamu bwo, health y'obulamu bwo oba obulamu bw'omubiri gwo bwonna bwonooneka ne bubeera nga wal afiya, n'okubeera nga tebweyagala. Wagambye nti wa hululul balaaya, n'okubeera nga okiviirako obwenzi obwo buleeta disasters oba biyite ebizibu, sufferings. Wonna omuntu omwenzi w'abeera, amakulu ebiseera tabeera na mirembe, ebizibu bingi ebiba bimweyolekera mu mbeera zonna nga bw'obimanyi obwenzi bwe bireeta. Owulidde, ne bakulangira, ne bakwogerako, ne bakola ki, ne bakugeya TV zizo le wali kamera kati bwe ziri, ate gundi yayenze ku gundi, ate kati gundi mubiraba bulijjo. Simanya andikati kalakata, simanya wa live wire, byonna kati bateekawo. Omanyi Allah tabaraka huwa taala oli ayinza okiraba nga taqaddum nti eyo bakireeseewo oba kyajjawo nti kati waliwo enkulaakulana. Nedda, buli lw'obeera ng'oyitiriza okukola ebintu, Allah tabaraka huwa taala asobola okuteekawo bakalondoozi, n'okola ekintu ky'oba okoze yonna gy'okikoledde. TV ziiza amawulire simanyi gataliiko nfuufu nga gaatuuse dda, ne bakwanika eri ensi yonna, anti tebakyalinamu kasiba. N'omuntu ne bw'aba yayenze ekiro era akeera ku makya n'agenda anyumizaako banne nti mutegedde nti munnaye ekiwala ekyo nakimaze, nali ndowooza kirimu akantu naye temuli. Owulidde? Oba omukyala n'akeera enkya nti ekyo kyazze naye tekirina kye kisobola kukola, okirabirawo lwakunyirira naye temuli. Abantu bwe batyo bwe bakola, kubanga beeyambudde emisana ne Allah n'asalawo abambulire ddala, kati kamera kazibanoonye wadde mu mayumba gammwe gye mwekweka. N'olwekyo mu mbeera efaananako bw'etyo, wa hululul balaaya wal asqaami, n'okubeera nga disasters ebizibu byonna bikwolekera, wal asqaami, n'endwadde embi ez'olukonziva z'owenoonyeza, enziku, simanya sikosero, simanya kisiriimu, byonna n'okuŋŋaanya. Watatasababu fi mahwi albaraka, era obwonzi tebukoma okwo, nsonga emalawo emikisa mu bintu byonna omuntu byakola, mu riziki, mu bakyala, mu baana, emirembe, mu bulamu, byonna naaba nga awangadde obulamu obutaliimu mukisa. Wa mahawil arzaqi, ne riziki Allah gy'abadde akuwa neggwamu baraka, anti bwe bazikwata bagulamu bamalaaya, bwe bazikwata babeerawo okubeera nga banonooza buwala, buli kawala akamunyumidde, ne bwe yeebaka nako ekiro kimu, anti abagenda mu mabaalo balaba nti nze bimwagalamu ekiro kimu, muwe miliyoni 5 ziizo, mugamba nsange mu ruumu bweti. Ne wabaawo ba agenti nti tewaliwo muwala yenna nza nnema kwana, anti Allah akuwadde ssente, n'obwenzi bwo obulina, n'obwerere bwo obulina. Ng'oyimirira buyimirizi oli n'ogamba nti oyo gwe mba mundeetera ayagala ssente mmeka, nti miliyoni 10, kwata genda ozisayinenge ku akawunti ozimumpeere. Abantu bali awo, oli n'abeerawo ng'akola bwa agenti kutuusa bamalaaya eri abo babeetaaga, kutuusa era wali basere, bw'oba okyayagala okunoonya ebifo ebisangibwamu obwononefu essaawa za leero,
genda mu buyimbi, genda mu bivvulu, genda simanya mwezi bayita simanya komedi biki, abo bonna bye bakola oluva wali ku stage bayingira ziroogi anti munnange bazannya mizannyo n'abawala abatayagala kufumbirwa baagala basereebu ne bwe yebaka naye ekiro kimu kimumalira oba amufunisiza olubuto oba tamufunisiza mubiraba luvannyuma ku anikaati zammwe simanya ne zi live wires. So n'olwekyo watatasababu fi qat'i al-arhami, obwenzi tebukoma okwo ne bubeera nga bukutula eŋŋanda anti omuntu tagenda kwawula nti ono mwana wange oba mwana wa mwannyinaze oba mwana waani, wabula ye atambula butambuzi anti Allah yamuwa kibooko agenda agikuba buli omu mu mbeera efaananako bw'etyo. N'agamba nti wa ikhtilaati al-ansaabi, n'endi okubeera nga zigattagana, ozadde mu mwana wa muganda wo, ozadde mu mwana wa mwannyoko, tebaawula. Kati abaana ne batunulira nti jjajja waffe yaani, nti jjajja ate yazaala mwoli ate yazaala kwegamba ne bagenda obbigattagatta nga zikutuka akajegere kwe mutambulira nti ano azaala ono nana azaala ono nada jjajja waffe wadde ne bibeera nga byetoololedde awo byonna n'oleeta vulugu mu society mu famirizi z'abantu. N'ojja lw'oyingirira amaka g'omusajja n'ozaalamu omwana n'otakeera enkya n'otakwatibwa nsonyi kisajja oba omukyala n'ogamba nti omwana oyo namuzaala wa gundi ate ng'oli mufumbo. Oli naga nti nazaali wa gundi. Bulijjo n'olaba ebisajja ku TV ku mawulire, simanya puroguramu, simanya bikyataasa amakaago. Omusajja n'atakwatibwa nsonyi, musiraamu oba si musiraamu, kuba bonna babikola. Oli najja n'agamba nti mu maka ga gundi mulimu omwana wange, tugende ku DNA. Wallahi Allah ajja babonereza biidhinillahi ta'ala. N'olwekyo ku nsonga efaananako bw'etyo wazawalul imaani, n'obukkiriza abo buggwawo nga bwe twakirabye. N'agambye nti tulhiqu al-aara washanaari, ogenda okuba nti omuntu yenna akola obwenzi ebiseera ebisinga afuna akamogo, kaba kafuuse kamogo, washanaari n'okuba nga buli kaseera anenyezebwa. Omuntu kaba kamogo katya, oli aga nti kamogo katya, abaana boozadde omwenzi bwe kitaawe yali mwenzi, omwana libanga nti oyo mwana wa bwenzi, oyo mwana haramu. Olaba akamogo kotadde ku baana boolese mu nsi, oyo mwana haramu, abo baana ba bwenzi. Naawe kennyini ne bw'oba okola kiraamo otya n'okukyogera, tosobola na kukigamba baana bo boozadde kubanga otya. Lwaki otya? Ekyo kyotya ekyo Nabbi yagamba buli lw'olya mu mutima gwo ng'ofunamu ekintu ekikutiisa oba ekintu ekyo olina kubanga okireka. N'olwekyo ku nsonga ekikulaga nti kibi kwe kulaba nti naawe omutima gwe gwennyamira gwennyikira mu mbeera efaananako bw'etyo. Watujibu fil akhirati adhaabu nnaari, tokoma okwo kubanga ku lunaku lw'enkomerero omuntu yenna omwenzi agenda okumaliriza ng'ayingidde omuliro jahannama. Ebyo byonna nno bintu ebitulaga nti mazima ddala obwenzi athaaruhu oba obubi bwakyo bubi ddala. Ojja kubisanga ebintu ebyo byetwogedde mu kitabo kya ekiyitibwa al-adwi li Mustafa al-Adwi, ojja kubisangayo yali abitunnyonnyola. Ebyo byonna bye biri waaqi, byonna ne bwe tubikunnyonnyola ogenda okulaba nga byebyo byennyini ebikolebwa. N'agamba khamisan, ekyokutaano, azina yajma'u khilaali asharri, ogenda okumaliriza ku nkomerero y'obwenzi buno. Omuntu yenna gy'atambudde ng'ogasigasa obulamu bwe amaliriza nga mu butuufu amaliriza bubi mu mbeera mbi. Qaala Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi mu kitabo kye kiyitibwa Rawdatul Muhibbiina, Ibn al-Qayyim Allah asimbe ku ye yagamba nti wazina yajma'u khilaali asharri kulliha min qillati ddin, mazima ddala obwenzi buno omuntu agenda okumaliriza bw'atyo gamba nti abuvuddeko nga buli kabi konna akafunye. Min qillati ddiini, obukendeevu mu ddiini. Wa dhihaabi rawa, n'okubanga omutima gwe gufuuse nga jjinja tegukyasobola ne bwe bamubuulirira batya, ne bwawulira ebigambo ebifaanana bitya boogere abo lwakubanga tebakolangako bibundi naye boogere saagala nakuwulira boogera ku bwenzi boogere. Bwe bityo omuntu bw'atyo bw'abeera omutima mwana wattu guguma ne gubanga ejjinja, ate nga ne mu mayinja waliyo Allah ge yatugamba nti gatuka ekiseera olw'okuwulira olw'okutya Allah ne gaabikamu. Naye omuntu yabeera n'omutima ogulinga ejjinja nga tayagala nakuwulira bigambo byogera ku bwenzi kubanga yali agala nnyo gwe muzeegwe. Wa fasaadul muru'a, n'empisa z'omuntu okubanga zoonoonekera ddala. Atambula akwata abakyala ku bubina, atambula akwatirira abakyala, tekimuganda mukwata ku bbeere
kumusemberera nti amusemberedde kabina oba amukuttewa oba amukuttewa ebigambo byayogera buli ssaawa kuwemula embeera eyo yebeekutta abantu abenzi abeera asekereza n'okutunulira okwenkaliriza wadde abakyala batunulira si babi okulingizalingiza abakyala okumanya buli omu bwe yakula ezo z'empisa eziri mu bantu abenzi ebibooziboozi bye babeera banyumya ebiseera ebisinga byonna biba byakyonoonefu tebibaamu mpisa abantu gye mutuuleyo mubiraba nze nali ntuddeko mu saaluuni emu nga ndowooza bentudde nabo basajja bakulu balina bategeera ngenda okulya ebiboozi bye banyumya biboozi byakuba nti yayenze ku kikazi simanyi ekisanze kiri anyumya bye yasanzeyo mu bumbogo n'owulira kale ebiboozi oli bwe banyumya bwe baseka bye biboozi bye babaamu waqillatul ghira n'omuntu oyo ebiseera ebisinga omwenzi taba na bbuba era batono nnyo ababeera nalyo naddala omwenzi tabeera na bbuba kinjagala okutegeeza wabula ate bw'oddayooko emabega Allah agamba nti ulaika kal an'am baba bafuusenga bisolo naye ate n'ebisolo Allah agamba nti bal hum adallu bo babula ne babisingako kubanga ojja kusanga nti ebisolo ate ebimu birina ku bbuba katugambe kale balinga embizzi kubanga embizzi yo teba na bbuba embizzi toyinza kusanga mbizzi mu kisibo kyazo nti zirwana nti eno lwaki yalinyidde ginne waayo oba lwaki yalinyidde eri nkazi yeeri nga bw'onoosanga embuzi oba ente abantu abo bo babanga mbizzi malaaya bw'ajja oli n'amugula n'amutwala n'amukozesa n'akomawo ku stage ono ne bw'asanga nga waliwo amututte asobola okubeera awo n'alinda batwale agende oli amukozesa akomewo ate ono amuzzeeyo anti lyebbuba libagamba titaba na bbuba lwaki kubanga eri malaaya n'olwekyo ghera omuntu oyo taba na bbuba kitegeeza nti ebbuba kintu kirungi mu mitima gy'abantu omusajja okuwubira mukyala we oba omukyala okuwubira bbaawe muharaamu n'agamba nti fala tajidu zaniyan ma'ahu rawa au wara togenda kusanga omuntu yenna omwenzi ng'ayinayo okutya mu mutima gwe nedda mukyakola wala wafaa'u bi'ahadi era tebatuukiriza ndagaano era oli bw'ayenda ennyo atuuka ekiseera nga nti nze sikyegula bamalaaya nze kasita agamba ekigambo kimu ne bwe tukola endagaano noonya oba onnoonya oba tonnoonya lekayo anti akimanyi buli omu gwagendako akkiriza bukkiriza n'agamba nti wala sidiqun fil hadithi era abantu abo ogenda okusanga teboogera mazima babeera balimba anti balina kulimbalimba abakyala be baagala mukyala gwe leero wali abakyala Allah abasaasira abasinga obungi okuggyako abatono Allah babasaasidde bw'amugamba nti nina emmotoka nze golaba nze ndi company ground manager we munnange ng'ayitika nti munnange baagala alina buyambi anaamuwa obuyambi anaamuwa ssente n'abeerawo ne bamulimbalimba naye agenda okubigwamu ng'omusajja talina kyali bisaati ali awo munnange naye ng'amaze omumukozesa bibyo bitambula kati olwaleero biraba bulijjo babireeta ku mativi ne bwe mutudde we bibasanga n'olwekyo mu mbeera efaananako bwetyo abantu nobeera nga byeto mu mbeera mwe tukola ki mwe tugamba ndege wala muhafadhatun ala sadiqi era omuntu oyo tasobola kubeera na kukuuma kuwangaza mukwano tasobola kubeera na kuwangaza wa mukwano tekisoboka lwaki kubanga bw'anaabeera ne mukwano gwe ajja kufundikira amwagalidde mukazi we era teriyo ayina mukwano waabwe kuleka nga mufaanagana mu mpisa kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama almaru ala dini khalilihi omuntu abeera ku nkola ya mukwano gwe n'olwekyo falyanzuru ahadukum man yukhalid buli omu kuba atunuulire ani gwagenda okufuula mukwano gwe eyo hadithi weeri omukyala mukwano gwa musajja omusajja yenna nga tonnawasa n'omukyala nga tonnafumbirwa olina okumanya ani gw'ogenda okufumbirwa yaani na buli kimu n'oyo abasajja nammwe mwena mulina mikwano gyammwe mu societies naye buli omu atunuulira ani gwagenda okufuula mukwano gwe naawe omukyalo olina mikwano gyo mu societies tunula ani gw'ofuna mukwano mulimu abantu nga abenzi gye mikwano gye kakati banakojjako bakiwumbu obwenzi mulina enjogera nti ayita n'omugagga naye abeera mugagga ne bw'abeera bisaati nga mukozi w'oli kyekimu nti naawe n'omwenzi era nabwe tunakulaba nti bajjaga nti buubwo obukazi obwenzi tebuyinza kusukka mizeejo oba baba basajja baba bamalaaya baba basajja abenzi n'ebisingako awo basobola okuba nga babibayita wala ghaira tammatin ala ahlihi wala ghiratun tammatin ala ahlihi era omuntu tebabeera na bbuba nga bwe tukyogedde tebasobola kuwubiragana tekisobola kubaawo sadisa n'ekyomukaaga azina yaftahu ala al-abdi abwaban min al-ma'asi omuntu bw'aba atandika bw'atyo obwenzi
bw'afuna ku buwomerevu bw'obwenzi mwana wattu ezzambi lyonna omuntu lyafunyeko obuwomerevu kizibu nnyo okulivaako naddala nga bbi waliyadu billah Allah atutaase. Omuntu bw'atandika okukola ezzambi oli bw'ayingirira riba n'alaba nga ye yamutuusizza waali wallahi tasobola mmuta okuggyako nga Allah amusaasidde. Naye omuntu obwenzi buwa abantu gamba mulina enjogerera nti haraamu awooma. Oli bw'atandika omuze gw'obwenzi kwagala baka banne kwagala buwala buli kayise mu kkubo n'ekidomola biba kyambaza sikaati ne bweba baketi ng'asobola okuyimirira awo nayo n'agisiiya babeera awo kwogera bigambo kusiyiriza bakazi kukola buli kimu kubakwatirira z'emize gye babeeramu. N'olwekyo tasobola kubanga ebintu ebyo abyesonyiwa. Yaqulu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi mu kitabu kye ekiyitibwa Rawdatul Muhibbiina ekiyitibwa Nafsul al-Murji' kiyitibwa Rawdatul Muhibbiina afwan ekitabo ekyo kiyitibwa Rawdatul Muhibbiina yayogera n'agamba nti wa minha anna zina yajru'uhu ala qati'ati rahmi. Mazima ddala obwenzi buno buleetera omuntu okutula oluganda wa uququl walidaini n'omuntu okubeera nti ajeemera bakadde okunyiigirwa abakadde oba okubajeemera wa kasbil harami n'okukola haramu antolaba bamalaaya baabo babadi black bamwe mubawulira n'abalala bavaayo ne beewaanira mu bwamalaaya baabwe ne ssente ze bakozeemu wa dhulmil khalqi n'obulyazaamaanya okwenda kubaka abasajja oba abakyala okugenda okwagala bakabaka abasajja abalala nga ye aliwo malaaya kugenda kutabangula maka g'abantu wa idaati ahlihi n'abantu okubeera nga babuza famirizi z'abantu wa iyalihi abantu kubanga agitabangula famire abantu ne babula amakulu akajegere ne kabula tamanyi abwana ono bambala kwani oba kati omalaaya bw'azaala omwana abawaani kubanga buli omusajja amugendamu olunaku akozesa abasajja 10 kati bw'afuna olubuto omwana amuwaani warubbama qaadatu kasran ila safaki ddami n'oluusi ezzambi eryo omwana wattu lifoosinga omuntu okubeera ng'ayiwa omusaayi ogwa haraamu okuyiibwa ogutali gwa tteeka. Tunuulira bamalaaya bw'agenda n'alaba nga ojja mumuwa busente bw'ogenda okumuwa tebujja kumala bamugenda mu loogi agenda n'obutwa bwakusiimula obusiimuza nti kati bulongooseemu oba agenda n'akambe temubawulira bulijjo yamusalidde mu loogi yamaze omukozesa n'amutta ila safaki ddima byebiriwo kati kuyiwa misaayi gy'abantu kubatta. Warubbama istaana alayhi bisihiri oluusi ate abantu bagenda mu malogo obalaba bamalaaya bagenda ne balogagana ono tafuna abasajja oli bakasitoma booli bibeera mu mabizinesi anti nayo bizinesi ono nagamba nti buli ajja wano alina kusiiya nze buli ajja wano alina kukola bw'ati alina kukwata ku nze buli omu natulawo ne beerenga munnange nze ono nze alina ebbeere eddene nze alina akabina nze nyambadde obulungi nze nfaanana bweti ne babibabuulira nga bwe babibabuulira mu mbeera efaananako bwetyo. Warubbama staana alayhi bisihiri wa bishiriki eddogo ne shiriki babigendamu mu masabo wa huwa yadiri au la yadiri si nsonga agenzeyo ng'amanyi oba tamanyi wabula yeesanga byonna abikoze. Fahadhihi ma'siyatun la tatimmu illa bianwa'i min almaasi. Ensonga eyo ey'obwa haramu kubanga omuntu asobola okwegomba oli asobola okwegomba malaaya nayagala amutwala ewaka ng'amulabye mulungi owulidde nayagala amutwala ewaka kati alina okuloga mukola buli kimu kubanga oli wajja nga buli ajja malaaya gwe bagula buli omu malaaya gwe bagula kati munnange gwe okumutwala ewaka ewuwo ate munnange kikositi nga kiba kya bbeeyi naye akweramulirako kati naawe olina okugenda ologe abasigadde bamuveeko bagende ku balala. So faina hadhihi almaasi la tatimmu illa bi anwa'i almaasi ukhra. Omuntu asobola kutuukiriza kukola bwenzi obwo oba kukola mbeera efaanako bwetyo okuggyako era asooka naye n'agenda n'akola amazambi amalala asobole okubeera ng'akola ki ng'afuna atuuka ku kyayagala. Sabi'an ekyomusanvu azina yurithu alfaqra walmaskana. Obwenzi buno obwolaba buleeta obwavu
no nekye bayita tutuyite obweraliikirivu oba ennaku. Obwenzi bw'olaba buleeta obwavu awamu n'ennaku. Kitya omusajja buli lwaba anti bamalaaya teri malaaya wa siringi 5000 tebakikulimba, teriyo malaaya wa mutwalo, bakwata mitwalo, ekitono ennyo mitwalo 10, ekitono ennyo mitwalo 3, mitwalo 4, kakadde bukadde 5. Obwamalaaya bumalamu bangu abantu, abasajja ssente bayitika, n'abakyala bwe batyo. Kuba omusajja yeegomba n'omukyala yeegomba, omukyala bwe yeegomba omusajja yanti naye akozesa ssente nti omukyala oli abadde akugudde naye akuwayo bukadde 5 muweeyo ekiro kimu. You spend just one night with her, omaliko naye ekiro kimu, bukadde 5 oba 10, anti alina ssente. Owulidde? Obwamalaaya abantu bwe batyo bwe babikola. N'olwekyo bwavuwaza omuntu n'obutali butebenkevu oba n'okuleetawo obulamu obw'obweraliikirivu. Anti abantu batya siriimu. Ono bw'anaamala okumwenda kugamba omusajja ngenze naye simanyi oba n'ebisigadde abasinga tebaagala nakwekebeza, biri mukwatira eyo waliraba sayinizi nga zizze alikiggukamu. Tayagala kwekebeza, tayagala kumanya ebyo ali ku mulimu. Mu mbeera efaananako bw'etyo. So mu mbeera eyo ntobeera nga bweraliikirivu. Omuntu agenda okwesalako kola ebyo amala kufuna kalwadde obw'olukonziba. N'olwekyo wayurithu nafrati al-ibadi min az-zunaati, ekintu kireeterawo abantu okubeera nga beeraliikirira n'okuba nga abantu badduka abenzi. Oli bw'amanya nti ono omukyala mwenzi era bw'asembera bw'ati ku nnyumba buli omu yeeraliikirira, obutebenkevu buggwaawo. Omuntu abeerawo nga yeeraliikirira buli kaseera. Omuntu abeerawo ng'adduka omuntu naga bannange omuntu yaggiddwa kimalaaya oba tekiyagala ebba wange, bannange omusajja omwenzi oyo yazze oba tabbe mukazi wange. Buli omu n'abeerawo okweralikira ku mbeera yonna. Wasukutihim fi ayunihim, n'okubeera nga abantu abo mu maaso gaabwe tebaagala kubanga babatunulako. Wa adaafa Ibn al-Qayyim qailan, ebigambo Ibn Qayyim n'abyongerako n'agamba ti wa minha al-faqr, era alazim omuntu omwenzi yenna ebbanga lyonna Allah tabarakahu wa ta'ala yakimugerera nga wakubeera mu bwavu ebbanga lyonna. Wa minha annahu yadhhabu hurmatu fa'ilihi, era mazima omuntu okubeera nti omusaayi gw'omuntu oyo guba tegukyali haramu kubanga attibwa mu mateeka. Wa yasqutu min ayni rabbihi, era Allah tabarakahu wa ta'ala tayagala kubeera nga alaba ku bantu abafaananako bwe batyo ab'ekika ekyo. Min ayni ibadi, n'abaddu abamanyi abantu abenzi tebaagala kubeesembereza wadde okubatunulako. Wa minha qillatul haibati allati tanzi'u min suduri ahlihi wa ashabihi wa ghayrihim lahu, era ekintu ekyo okumanya bannange kibi, omuntu yenna abeera akikola kye bayita dignity and prestige. Ebintu bino by'olaba kiyite ensa awamu ekitiibwa abantu kye baba bawa omuntu ng'omuntu okuba nti bamulaba nti muntu wa buvunaanyizibwa, babeera babimuggyako olw'omuze gw'aba yakola ki yayingirira. Wahuwa hiqru shay'in fi nufusihim wa uyunihim, abantu bafuna kye bayita oba kiyite bafuna ekkonda ku mutima eri omuntu afaananako bw'atyo. N'agamba nti wa minha anna annaasu yanzurunahu bi'ayni al-khiyana, abantu bagenda okutunula, batandika otunulira omuntu oyo nga bamutunulira embeera entunula ey'okukeneka, batandika okuba nga bamukeneka. Ebigambo ebyo yabinnyonnyola mu kitabo ekiyitibwa Rawdatul Muhibbiina nga bwe twakyogedde, era yabitunnyonnyola. Ekyomunaana ekiva ku bwenzi, intishaaru zina yuaddi ila intishaari al-bataala, obwenzi buno abantu buli lwayitiriza nnyo okubukola, omwami n'omukyala oba abaami n'abakyala n'abavubuka awamu okutwaliza awamu, buleeta kye bayita idleness, okubeera ng'omuntu abeera awo nga talina byakkola wabula alowooza kwenda, talowooza kkola, alowooza kufunayo kakazi kalina ssente. Omukazi ayagala kufunayo kisajja kyalaba nti kirinayo ssente ze banaalyako. Tayinza kubeerawo okulowooza kubanga yeekolera oba okubaako nekyakola eky'amagezi ekinaagasa ye n'ensi ye. Wa qillatu nasli, n'okubeera ng'abantu amakulu kitukula eŋŋanda
ne silsila wa qillatu nasl n'okubeera nga kimalawo okuzaala. Abasajja tebaagala kuzaala wabula bano abaana ab'obwenzi bolaba bazadde tebabazaala nga beeyagalira kalla anti buli omuntu ayagala agende yeebake n'omukazi tayagala simanyi saagala kwambala simanyi saagala kukozesa protectors saagala kukozesa biki nedda tugenda live. Baana bano bajjanga bansobi abaana bwe bajja lwa nsonga abantu bwe bagenda mu bufumbo baluzinga control n'agenda okwejjukiriza nga omukazi afunye olubuto omusajja afunisiza omukyala olubuto. Ebiseera ebisinga alal aghlabi abaana bano bajja nga tebazze kyeyagalire tebabazaala kweyagalira balabirira awo neera babeeraliikiriza kuba nalabako n'omu eyeegaana omwana natuga nze omukyala temunsibaako mwana nze nagendayo omulundi gumu nga bw'atyo bw'ayogera nagenda omulundi ogumu kitegeeza ki? Omukazi kikumalira bumalirizi olumuyingiramu bw'oti kasita ovaamu amazzi ne gamuyingira ne gagenda gabeera nga gafuzinga n'amagi g'omukyala kiba kimaze ne bwe guba mulundi gumu ne bwe tomuyingidde naye amazzi ne gamutonyamu khalas. So tekitaaga kuba na mukyala mirundi mingi n'olwekyo kigambye nti abaana abo bajja mu ngeri ya nsobi omuntu aba takigenderedde agenze kufuna buwoomerevu naye n'agenda okuvaayo ng'ate alina byaleseeyo. N'olwekyo wal azuufu ani zawaaji era abantu kibalemeseza ddala oli n'abeera awo anti alina naddala ku mulembe gwaffe guno oluza lwaki abakyala bangi bali aido lwaki abavubuka bangi abalenzi bali aido alina gw'ayendako kati okuwasa takyetaaga. Nali nnyumyako n'omusajja wa myaka 40 nze nawasa nga nina emyaka gyange 25 owulidde naye omusajja gwe nali nnyumya yali wa myaka 40 yaŋŋamba nti nkubuulire nti nze ndudde mu haramu nakyewunya n'okukyewunya oli naŋŋamba nti nkubuulire nti nze abakazi mbaluddemu ab'obwenzi sirina mukazi gwe saagadde era nga abakusosolera ibyo ebibuuzi bantu bye banyumya ye kati bwakunyumiza bw'ati alaba ng'oli munna alina okukunyumiza ye talondamu babinyumiza. Naŋŋamba nze ndabye ku bakyalo no bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati myaka 4 naye ng'ebbanga lyayendedde yatandika wa myaka 2. Olowooza buli lunaku aba yeebaka n'abakyala buli lunaku afuna yamukyalira buli lunaku afunayo myaka 4 aba ayenze kuba meka naye nga ye byakunyumiza. So abantu abafaanako bwe batyo ensa zibaggwamu atuuka ekiseera nga takyayagala kuzaala atuuka ekiseera nga tayagala kuwasa wabula ng'afunayo bw'alejjalejja. Haithu qaala fi dhalika yayogera ku nsonga eyo musannifu alkitaabu n'agamba dhalika asheikh Abdul Qadir Auda Sheikh Abdul Qadir al-Auda yagamba walaalla ashaddu ma tawajahahu albiladi غير الإسلامية اليوم من أزمات الاجتماعية والسياسة يرجع إلى إباحة الزنا. Yagamba nti obuulyawo ensonga ebifo ebisinga obungi ebitaliimu busiraamu wano nno nze nja kumwawukanako ng'ambe nti n'ebifo eby'obusiraamu kubanga ne Saudi abenzi gye bali ne Misiri bayitirivu na buli wamu fil alami kulliha okujjako Allah bawadde okwebuulirira ne bategeera. Yagambye nti obuulyawo ensonga esindiikiriza oba ereetedde ensi eno okubeera ng'ejjudde obwenzi mu society zonna ezisinga obungi olw'embeera y'ebyobufuzi edda mu nsonga ya kubeera nti abantu bakkiriza obwenzi ab'obufuzi bangi obwenzi baabawa ebbeetu baga nti omuntu okwenda ddembe lye waddembe okwagala gw'ayagala ate kasita aweza emyaka 18 n'olaba akaanako kawezeza emyaka 18 kakukajjalako nze maama nkuze nze taata kati ndi mukulu neesalirawo gwe who are you n'otuuka okwogerera bakadde bo oba eri abantu ne bw'oba wa myaka 25 nga tonnava mu bakadde bo otuuse okufumbirwa yes naye bakyakulinako obuvunaanyizibwa be balina okukukwasa ne bakugaba oluza lwaki omukyala baakugaana okwefumbiza okyayina basajja bo okyayina bazadde we balina okutwala obuvunaanyizibwa naddala taata oba taata gwabasigidde ne bakugaba kuba omukyala bagaba mugabe kati abavubuka nabo bateekeddwa okubeera nga bawasa abakyala abalinako gye bava. Kyovula ng'ebizibu biyitidde mu ggwanga omusajja asanga bisanze mukyala wali mu kkubo n'amulonda ekkubo n'amuzaalamu abaana 3 n'afa omukyala nga tamanyi na wa gy'amutwala oba n'amuddukako awaka anti alaba tajja bisobola. Bye bizibu kati ebiri mu nsi
So mu mbeera efaananako bwetu ebyo byonna tugamba nti mu mawanga gonna olwaleero kati bwekito bwe kiri, wabula waliwo we kiri massively and excessively, gamba nga mu mawanga g'abazungu Italy na buli ki. Kubanga obwenzi mu America eyo sunna yaabwe, nkola yaabwe. Omwana kasita aweza 18, 16 aba akuba endongo, 14 awo batandikiriza, 17, 16 babeebaka nako. 17 omwana agenda kucakala yagenze she goes with her friends, agenze ne mikwano gye weya balenzi no be bamukima akomawo sawa 7 za kiro. You take her, but you remember you must be the, knowing that you must return him or her back. Mwino mokomyawo abalenzi be bakima abawala ewaabwe, abawala ne bakima abalenzi wali we are having a party somewhere, my friend is having a party, birthday party zinga birthday party, bagendayo kwenderayo, bagendayo kunywa myenge na kujoga Allah subhanahu wa ta'ala, bye bisaasanye mu nsi. Kyova olabanga bino zonna disasters, coronavirus n'ebisigadde zijja, temulowooza nti bijja lwaki. Ebyo Allah bina yabitulangirira, bwe tunaakyusa enkola yaffe ne Allah wakutukyusizaamu. N'olwekyo mu mbeera efaananako bwetyo kyetugambye nti obwenzi busaasaanidde yonna, naye ng'okusingira ddala bannabyabufuzi bye babireese obutabaawo na tteeka lya nkalakkalira likwatagana ku bwenzi. Fakad qalla nnaslu, n'olwekyo okuzaala kukendedde fi baadhi duwali, mu nsi ezimu mu Amerika okuzaala kutono, anti obwenzi bwe buyitiridde. Obufumbo marriage contract eringa marriage contract, one day contract, 2 days, 1 week contract, byebyo bwenzi. Na wano mu Uganda bantu mwayagala do bireeta, era weebiri n'ebitambula mpola simanya marriage shower, biringa bya contract. N'okwata omwana w'abendi mbw'ate oba you are in relation, omuwala akuze nze maama ndi wa mukwano gwange mukyali na mukwano gwange, n'olimba bakaddebo n'ogenda ofumbire w'omusajja okumala emyaka 2, mwaka mulamba, myezi 6, anti you are showering marriage, agenda kulaba kutestinga kulaba oba anasobola okuwangala naawe, naye nga buli lunaku akwebakako. Eyo embeera bannanga abantu bye bakola tweddeko, si birungi kuwulira, si birungi kukola, kubanga biviirako ensi okubeera ng'egwa mu bizibu. Tebikoma ku abo bokka ababikola, kubanga naffe ffenna abatabikola tuyingiriramu, wal iyadhu billah. N'olwekyo watarji'u qillati nasli ila imtina'i kathirin ani zawaji, ng'ekiviirako ebyo byonna byonna okulaba nti bikutukawo bantu kugaana bufumbo. Abavubuka tebaagala kufumbirwa, abakyala tebaagala kuwasa, abakyala tebaagala kufumbirwa, anti nkugambye balina abalejjaleja bamalako obwagazi. Wa idrabi rijali ani zawaji adda ila khuruji almar'a lil'amali wa marahatihi wa muzahamati arrajuli fi maidani al'amali litanali quwwatiha au litanala quwwatiha. Iltirabi rijali, bw'ogenda okutunulira ensonga eno, abasajja okubeera nga balese, abakyala baganya okufumbirwa, abaami balese beekubye obufumbo tebaagala kuwasa. Ensonga eno ebeera nga adda ila khuruji almar'a lil'amali, nesindikiriza abakazi okugenda okukola emirimu. Okukola kw'omukazi tebulooza nti kuvaawo mu bbanga, kuba omukyala ye alina kulabirirwa. Allah yamutonda nga wakulabirirwa, wakugulirwa buli kimu, alina kubeera waka, kikoko kyo kirina kubeera waka ng'okitabirira bulabirizi. Naye ensonga lw'okuba ntafuna by'ayagala, nsonga emusindikiriza agenda akola, ate ani anaamuwa? Omukyala Katonda yamutonda nga alina kuweebwa buweebwa, so si kukakaalukana na kukola. Tolowooza nti okukola kw'omukyala gy'emirembe gye, nedda. Kalla, ekyo baabalimba abalina right, abagamba rights. Ekyo ekintu kyaleetebwa abasajja amawanga g'abazungu omuli Abafaransa, nga basindikiriza omukyala okugenda okukola ebintu bye ku nsonga y'obusika. Omukyala baamusindikiriza nga agenda akole naye anoonye emmere ya leero. Era bo sijja kikulimba, omukyala ewaabwe tasikira bintu bya bba ng'Obusiraamu ewaffe bwe byabimuwa. Bamugamba genda naawe onoonye by'onoolya, genda naawe onoonye ebibyo. Era omukyala tebamukonsidalinga. Bbaawo bw'afa bw'ati mu Bufaransa tewali kyofuna ku maali ye. Kati abanoonya emirembe n'abanoonya omwenkanonkano ne bagamba nti tugenze kukola, balowooza nti bakola, kumbi baimplementinga amateeka g'abali western cultures. Mwana wattu ebintu ebyo tubikoppa, anti tukopperera.
naye nga twetusula mu kubonabona. However, temunkotinga obubi, okola kw'omukyala ate si musango, kubanga waliwo omukyala ate nga okukola kwe ate kye kisinga obulungi. Byonna bifunuulirwa fahadhihi kullaha masaliha tuqaddar, byonna bigeraageranyizibwa. Ku mukyala bbaawe bw'afa ate ani amulabirira? Ab'enganda baabo olwaliyo baafuuka babbi, bamunyagako obunyazi bino mu bbaawe byamulekedde ne bamuleka mu bbanga, oba okumusindiikiriza agende. Ng'abasajja famire y'Abasiraamu yalitibwa ne ku TV, bagobaganya omukyala bamuggyako ebintu byabba n'abaana babamuggyako mbw'agende afumbirwe. Subhana maliki dayyan. Bannange ensonga ezo tuzeegendereze, tuleme kubanga tukola bintu ate ebitufunisa emisango eri Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo omukyala okugenda okukola si kirungi, naddala ng'ayina amulabirira. N'abasajja olukitegeeza tulina okutekinga responsibilities, obuvunaanyizibwa. Mukyala wo bw'oba olina mutuuseeko byonna bye yeetaaga, si nsonga omukyala wo oba mugagga. Kuba omukyala ne waba mugagga era alina kuweebwa, newankubadde omuwadde singi 5 nga bivudde mu nsawo yo. Owulidde? Sente z'omukyala ye azikola nga ye ziyamba ye, teziyamba mulala. N'olwekyo mu mbeera efaananako bw'ekyo mulina okuba nga ekintu ekyo mukyegendereza abantu. Muleme kusindiikiriza bakyala kugenda kukola, kubanga mu kukola kwabwe balinayo ebizibu bingi. Omukyala mu kkubo okka waayita okugenda okutuuka ku mulimu bizibu, ne kulimu kwonna kwokka kwabeera bizibu. Mukitegedde bulungi? N'olwekyo wa muzahamatu rajulu fi maidaani al-amali litanaala quwwatiha, n'ensonga eyaviirako ekyo omukyala okubanga ali aido ne kimusindikiriza okugenda okukola, munnange afune emmere ya leero n'okufuna ebinaamubeezaawo, kubanga bo yunasha fil hilya, bo balina kubeerawo kwewunda bwewunzi. Sente ze zonna za kwewunda, byonna by'abalina bya kwewunda bye. Omukyala kyava agenda akole tuzahimu rajula, asobole okubeera nga munnange afuna omwenkanonkano n'omusajja, asobole naye okufuna amaanyi ng'alina sse, agambe nti nze sikwagala, nze saagala kino, n'ebisigadde bwe bityo mu mbeera efaananako bw'etyo. Naye nga kivudde ku ki? Basajja kugaana kuwasa, bavubuka batuuse kuwasa, mulinze kubanga mwengera, naye teri kwengera kwammwe, wabula okuggyako okufa ng'abamu bafidde ate mu bwonoonefu. Fa adda ila tafashi al-batala, ekyo nno nekibeera nga kyonoonera ddala, ne kijjawo ensa abantu ze baali badde nazo. Agambye ekirala taasi'a n'ekyomwenda, wa min athari zina wa nataijihi kathratu awlaadi zina. Ndowooza olabye ku kireeta katufunye ekkuba omwana w'ebwenzi waava. Ne mu bimu ku bubi bw'ekintu kye bayita bwenzi, ekikolwa bwenzi, kwe kubeera nga mu bye kireeta tuyise nti tuyite nti yensonga, is a result of adultery child oba children. Nsonga ereetawo abaana ab'obwenzi, even fornication. Kuba fornication bagamba omuntu nga tannatuuka mu myaka gya bukulu. Awulidde? Abaana abasajja abafumbo n'abakyala abafumbo bagenda nebina ne bazaala abaana ab'obwenzi. N'abavubuka abatannawasa ne bagenda ne kubendaganako ne bazaala abaana b'obwenzi mu mbeera zonna. N'olwekyo abaana b'obwenzi bonna bajja as a result of fornication and adultery. Obaana b'obwenzi abo oba adultery children bajja lwa nsonga lw'okuba nti tukoze ki? Obwenzi mu mbeera zonna. N'olwekyo fayasuumu fayusimu bil'aarati, abaana abo ne babeera nga baatiikirira era ne bayitibwa abaana ab'akamogo. Twilata hayatihim, mu bulamu bwabwe bwonna. Tolaba gwa muzadde naawe omuyita mwana haramu. Allah akbar. Nti abano baleke baana bange ba haramu, baana haramu bange. Abaana baleke baana ba bwenzi. Lwaki omuyita mwana haramu ng'ate wakikola okimanyi? Okitegedde? N'omuteekako omwana akamogo, omwana talina musango nga ye. Gwe omuzadde gwe yakikola gwe kennyini gwe olina obuzibu. Mukitegedde? N'olwekyo twilata hayatihim, omwana n'awangaala nga baga oyo mwana haramu naawe muveeko. Omwana n'afuna erinnya lya bwana haramu nga ye Muhammad naye nga mwana haramu. Wayuharrimu naga nti wayuharramu min abai, abaana abo tebakoma okwo ne babeera nga tebalina na bakitaabwe. Anti abasajja babeegaana, abasajja bazaala mbamalaaya, omukyala malaaya agenda n'azaala ntamanya taata wa mwana, tayina, omwana n'akula nga talina taata, tayina.
naye nga yagaanibwa kuba nti afuna taata olw'ensonga olw'ekikolwa eky'obwenzi ekyaliwo kye mwakola. Okitegedde bulungi? Yatasharrafuuna bil intisaabi ilaihim, nga tebalina bataata bambi, kubanga taata kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Taata akuweesa ekitiibwa. Nze ndi mutabani wa Sulaiman Kalungi, tuva mu famire ya Haji Rashid wa Kikaatu wali Kawebe. Olabye taata yonna gy'onaayogera famire yo baagala maama yasembayo osooka taata. Kati omwana oyo ayogera atya nti ze mwana wa Hajati gundi, ate kitaawo mu byo babuuza bulijjo ku mikolo, taata wo yaani? Bambi n'olaba abamu nga bakaaba amaziga tamanyi, abakujjukujju n'ajwetekawo erinnya ebinnyanya bye batamanyi, mutabani wa gundi anti akimanyi taata bamwagala nnyo, mu mbeera efaananako bwe. Naye nga kizibuwala omuntu yenna ateekeddwa okuba nga amanyiddwa mu society ng'ayitira ku kitaawe, abe mwana muwala oba mwana mulenzi. So n'olwekyo abaana ne baleetera ebizibu ne bafuuka obumogo, ne bayitibwa abaana ab'obwenzi, abaana haraamu n'ebisigadde bwe bityo mwe bayita mu society. So mu mbeera efaananako bwetyo abaana bwe babeera nga bakoze bwe batyo tebaba na musango. Bihaythu yulaqawna fi shawari, abaana babisanga mu makubo. Wala yajiduuna fil ghalibi man yar'ahum, tebagenda abaana abo ebiseera ebisinga tebafuna ani abalabirira. Owulidde? Babazaala ne bamaliriza nga tebakola ki? Tebafunye muntu ababuulirira, tebafunye mukuza. Olwaki? Kubanga batwalibwa nti baana baki? Baana ba bwenzi. Mu mbeera efaananako bwetyo ne tukula, abaana ne bakula, we bakulidde wonna ne baba nga tebafunye mirembe, wabula ne bakula mu kubonaabona, ne bakulira mu kubeera nga bakola ki? Bizibu. Babayita bizibu mu famirizi zaabwe yonna gye bakola ki? Gye bawangaalira. N'olwekyo n'agamba nti fayasbahuuna afraadan yaghlibu alayhim alhadda alhiqd walbaghdha ala almujtama. Abaana abo babukeesa enkya bambi nga balina ennugu obusajja ku mitima gyabwe, olw'ensonga nti bali mu mbeera yabwomu, bali mu mbeera yabwomu gye bakaaba. Tebalina bataata, tebalina baani. Waliwo ababulwako n'abazadde ababiri, talina maama, talina taata. Owulidde? Nga bonna tabalina, naye nga yali mwana wa bwenzi. Beno bawulira simanya babies home, simanya Nsangi babies home, simanya ki. Abaana abo ne babeera nga bakuze mu mbeera efaananako bwetyo, mbeera ya bwannakimu, mbeera ya bwomu, nga bakulidde mu society etirimu abantu abangi. Omwana akuzibwa omutamanyi taata, talina taata, n'afuna embeera ku mutima, omutima ogwe omukyafu. Omwana n'akyafuwa lw'omutima olw'embeera eyo, n'asunguwala lwaki nze ndi omu, bazadde bange kiruma. Naye ng'ali mu society alaba bannaabwe balina bataata, balina bamaama, muzigo gyabwe. Mimma yantiju an dhalika kathratul jaraimu, ekiddirira ku nsonga eyo kireetawo obutali butebenkevu, amazambi agayitiridde, n'okukola ebikolobero. Be baana b'osanga ku paaka abanyakula amasimu, be baana ab'oku nguudo ababbi abatta abantu, be bakozesa okukwata ne babakwasa amamundu ne bagenda balumba amatu mu maka gaabwe, be bakuba obutayimbwa, ne bakola buli kimu. Olwaki? Olw'okuba nti abaana abo bakyafuwala emitima, tebalina bazadde bababuulirira, tebalina babakozizza. Abamu ne babazaala ne babasuula ku kasasiro, abaana ne bakyawa buli muzadde yenna, abaana ne bakyawa buli mwenzi yenna. Mu mbeera efaananako bwetu bingi nnyo ebituukawo mu mbeera efaananako bwetu. Illa man asamahu Allah ta'ala, okuggyako Allah tabarakahu wa ta'ala gw'aba asaasiddemu abo abaana n'akula nga wa buvunaanyizibwa. N'agamba nti wayassara lahu man ra'ahu, Allah n'aba nga amwanguyiriza n'afuna omuntu asobola okuba nga amukwatako n'akula nga akulidde mu mbeera ennungi. Wa yurshiduhu ila alkhairi, omuntu oyo asobola okumulungamya, okumulaga ebirungi, oba okumulaga embeera gy'ateekeddwa okukola esinga okuba ennungi n'enneeyisa ennungi mu bantu. Qaala Dokturu As-Saadi, ayogera Dr. Saadi, ayogera Dokturu As-Saadi n'agamba ya Abdul Maliki Abdurrahman As-Saadi ayogera ng'ayogera ku alaqati al-jinsiyya ghayra ash-shar'iyya, ng'ayogera ku nkwatagana, ku bikwatagana ku mbeera ey'abantu abatali mu mateeka.
abatali mateeka kimu ng'amateeka ag'eddiini oba abaana bazzeewo nga tebalina mateeka matuufu mwe bajjidde ng'abaana b'obwenzi. Yagamba ebigambo bino n'agamba nti azina takuunu hasilatuhu tawulidi nasmatu. Abaana nti hasilatuhu azina obwenzi buno takuunu hasilatuhu tawulidi nasilatu, impact yaakyo ekivaamu kuzaala baana oba kusaawu. Nasila kitegeeza ekiramu ekizaaliddwa nga kirimu omwoyo, kwe kuzaala abaana abatali mu mateeka. Alatun ala almujtamai, abaana abo ne bafuuka ekizibu eri society, eri ekkuŋŋaaniro ly'abantu. Qaadatun ahdaanu al abawaini, ng'ekikulembera kwe kusuula kw'obuvunaanyizibwa bw'abakadde ababiri abaali badde balabirira abaana abo. Wahananihima, ne laavu, okusaasira okwali baddewo ng'abafumba babiri bwe babeera mu kulabirira kw'abaana. N'agamba nti wamutajarratu min kulli lqiyami, okutaliimu buli byonna byonna bya buvunaanyizibwa byali badde bibeeramu nga omuntu omunakazadde oba omuzadde obuvunaanyizibwa bwateekinga. N'agamba wal akhlaaqi alhaasilati min athari riayatihima, n'empisa ezaali badde zifuna awamu n'obuwufu, kubanga ebiseera ebisinga omwana agoberera nnyo bakadde be, naye buli babeera nga abakadde mu mpisa zaabwe tofunyeeyo baali benzi. Omwana n'akimanya nti mukadde we maama we nti ani nti maama wange yali bad black. Kakati mbulira abaana ba bad black baazadde mu nsi ne bwe banaabeera bannalungi batya nga bayiwako amata n'oganywa, kubanga maama waabwe asiiba ku TV. N'abaana kati bakulu bakuze, owulidde? Bw'obeera nga abaana bakuze mu mbeera efaananako bwe, olowooza ku ssomero gye basomera bayitibwa batya? Mwana wa malaaya wuuyo. Ne bwe kuba kufumbiro bakuwasa, era kijja kuba kizibu omuntu obuvunaanyizibwa okuvayo bagamba nti ani nti yawasizza omwana wa bad black. Subhana maliki dayyan. Bannange Allah atusaasire. Abantu abavayo ne mu kamera ne beewanira mu kigundi ekyo mu Zambia ery'obwenzi nti nze ndi mu kikuuzi, nze nno sisaaga, nze njagala buto, nze njagala bwenti. Subhanallahi amma yushrikun. Y'embeera eyo abantu mwe batambulira. Nolwekyo hadha abrazu athari wa adrari wa mafasidi zina almunaqada lisalahi alalami. Ezo nno munnange bwe buwufu n'obwoyolefu obutulaga obubi bw'obwenzi bwe buleeta n'obwononefu bwabwo obuwonoona obwali badde oba obutebenkevu obulungi bw'ensi eno yonna ku muntu kinnoomu wa jamaati n'eri ekkuŋŋaaniro, kubanga kyonoona abali awamu n'omuntu kinnoomu nga yeni kifuuka kya bulabe gy'ali. Walihadha harrama al-islaamu zina. Allah subhanahu wa ta'ala yagaana obwenzi lima yanshau anhu, olw'ebyo ebivaamu min adraali ijtimaiya, mu kubeera nga society ekosebwa, amakulu ekkuŋŋaaniro ly'abantu likosebwa, wa akhlaaqiya, ne mu mpisa zennyini ez'obuntu, wa nafsiya, n'omuntu yennyini nga ye mu buntu bwe, wa sihiya, n'obulamu bw'omuntu, wa iktisaadiya, n'ebyensuubulagana mu byenfuna byonna byonooneka lwa nsonga ya bwenzi. Nfundikira nga mbakubiriza bannange mu mbeera y'obwenzi, mu kifo eky'okubeera nti waawulidde ng'oyagala nnyo okwenda omukyalo oyo gw'oyagala okwendako, nkusaba busabi bw'oba owulira ng'omwagadde nnyo, toyenda bwenzi ku ye. Noonya omukyalo oyo gy'abeera, tuuka ewaabwe omusabe, nga kasa tebajja kumukumma, omutwalire ddala eyali badde amwendako obwenzi, waakiri wasa muwase, afuke mukyala we ow'okubiri, afuke mukyala we ow'okusatu, afuke mukyala we ow'okuna, bw'aba wakutaano buleke bulesi, kubanga abaana bano bajja kumala mu mbeera y'okubeera tojja kusigala mu mbeera y'emu, kusigala ng'okyagenda ku baana b'abantu okyabakolako ebintu bifaananako bwe bityo. Ebbanga ly'onaamala ng'owasaba wase mu mbeera efaananako bwetyo. Towasa n'osukka ku bataano nga gwe nawulira, towasa n'osukka ku bana nga gwe nawulira eyalina 99.
yalina abakyala kumpi 99 waali bangamba akyaliwo nze bwe nali nkyali mu senior 6 ey'oluwarabu omusomesa yatugamba gyali omusajja alisaidiza obusoga eyo naye ayina abakyala tabamanyi na muwendo naye azadde baana bazadde batuse okuzaala abaana bannaabwe bajja ne gyali ndowooza olaba nkuwa example ku bimu ku biri mu nsi abaana bazadde batuuka n'okujja gyali nga tamanyi mwana mukyala kyamuzaala wabula abaana bamanya nti ono taata waffe bakimanya nti taata waffe naye Allah yamuwa essente azirina era abakyala babalabirira bulungi abaana be abasomesa naye abaana ku kye nawulira nti batuuka ne ku extent ng'oli alinayo mukwano gwe nga ssente talina agamba nti ajja tugende ewa taata waffe alina ssente gwe genda omugambe nti nze ndi wa mukyala oli owegundi ow'ennammanve tabamanyi era bw'ogenda omugambe nti oli mukyala w'ennammanve nti ng'agenda ng'akebera ssente ng'akuwa ng'ogenda tamma naye abakyala baalina bayitirivu naye nga nawulira teira kigambibwa nti musiraamu naye abaana abazadde bayitirivu abakyala balina bayitirivu tabamanyi muwendo n'okubamanya nyini tabamanyi naye buli ajja ng'ayagala kumuwasa naga nti mbadde njagala ompase baasi awo wekiggwera ng'amuwasa buli gwalabye nga mulungi ng'amwebagala ng'amuzaalamu abaana oba onaalina ababiri onaalina abasatu kati buli mukyala yenna yabulwa waafumbirwa ayagala obuyambi ng'agenda eyo waliyadhu billah so embeera eyo obusiraamu bwagigaana lwaki kubanga omusajja ono ajja kumaliriza ne bw'anaaba mwana we mulimu abaana aboononefu kati omwana mathalan bamuzadde tamanyi kitaawe atambudde ozze omusanzi mulabye obuzibu bwe bujja ozze omusanzi mwana wuwo gwe wamuzaala nga naye azze mu lubu lwakuwasibwa nga naawe owasa so famire erina okubaako nekkomo ne mumaliriza nga muli kintabule ono taata yazaala mu mwana ate omwana yagenda nazaala mu taata ebyo busiraamu ne mubanga ensolo waliyadhu billah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kansembeyo kano wabula ate ensolo zitusingako kuba ensolo etazaala mwana gwonna tesobola kuguyonsa. Assalamu alaikum.